Enkya ya leero ekitongole kivunaanyizibwa kubunyisa eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority kikutte omuvubuka Aaron Mwesigye ennamuŋŋoona mu luka gw'e Kasubi mu Lubaga ng'ateeberezebwa okwenyigira mu kubba eddagala lya gavumenti. Ono bamusanze ne bookisi z'eddagala 25 mu nnyumba ye omuli n'eriweweeza kawuka ka mukenenya. Ekikwekweto kino kikulembeddwamu omwogezi w'ekitongole kino Bwaazi Bwamiri ng'ayambibwako poliisi. Ono ategeezezza nga bwe batemezeddwako ng'omuvubuka ono bwe yenyigira mu kubba eddagala lya gavumenti kwe kutandika okumulondoola. Tubadde tufollowinga intelligence yaffe tulaga nti waliwo abatambuza eddagala ne balikuŋŋaana ne balitereka mu nnyumba eno mu bukyamu, era olwaleero tubasazeeko ne tusanga ne box nyingi eziwera 25. Eddagala nga livudde mu malwaliro ga gavumenti ag'enjawulo bulina embalala, era nga tusuubira nti tutegeezebwa nti omwami ono abadde akola ekintu kino okumala ebbanga ddene. Era kizuuliddwa ng'omuvubuka ono Mwesigye watali musawo nga tekikkirizibwa ye kuba na ddagala, nga n'ekifo mw'abadde alikuumira nakyo tekikkirizibwa mu mateeka. Ekifo kye badde baliteeseemu ekisooka tikikkirizibwa kubeeramu n'eddagala. Gwe tusanze ng'ayina eddagala eryo takkirizibwa kuba n'eddagala. N'ekirala nnyo nti eddagala lya gavumenti ali mu mikono emikyamu. Eddagala erimu lisangiddwa lyayitako dda. Tusuubira nti yalibba n'alitereka bbanga ddene erimu ne lyonooneka n'okwonooneka. Ekifiriza gavumenti ssente nnyingi, era twongera okukubiriza abantu yonna gye bali mu community, abantu baffe nti bw'oba ensonga gy'olabye ekwata ku ddagala nga togitegeera bulungi, otukubire ku namba zaffe ez'amasimu kwe ziri ku mikutu gyaffe, obeere ng'otusaako obubaka obwo tusobole okuyamba munnayuganda wa wansi. Abakulembeze abatwala ekitundu kino bategeezezza ng'omuvubuka ono bwe batamumanyi obuzibu ne babuteeka ku bannannyini mayumba abatanjula bapangisa baabwe. Era tubagamba nnyo bulijjo nti abatuuze mubayite ku kitundu mubanjule, mubayite ku ero si mubanjule, naye tebasobola kumwanjula. Kyobola nti abantu bangi batwezizikamu, abamenyi b'amateeka oba oli awo mugiramu n'abatujju bale tumanyi. So tukubiriza abalandiroodi abatuuze mubaleete mwanjule ku ero si nga tonna kumuwa nnyumba, kubanga omuwa ennyumba tomumanyi biki byakoleramu. Teri wero si wano amumanyi nti mutuuze waabwe mulungi, kuba omutuuze omulungi tabba ddagala oba takukusa ddagala ddikweka wano. So n'olwekyo abadde tamanyikiddwa nga mupya, kyovola omupango gwabwe gwe babadde bakola oba gwe babadde bagezaako okukola ogw'eddagala gavumenti lyetakkiriza kutunda. Aaron Mwesigye aganye okubaako kyayogera ku by'eddagala erisangiddwa mu nnyumba ye. Ono atwaliddwa ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Amalwaliro ga gavumenti agasinga obungi bwe gatuukamu teri ddagala, kyokka gavumenti ekalambira nti eriteekayo. Kati olunene lusongebwa mu basawo n'abakola ku malwaliro gano okwenyigira mu bubbi bw'eddagala, ekiviirako bannayuganda bangi okufiirwa obulamu bwabwe olw'obutafuna bujjanjabi bwetaagisa.